neyanziza katulabe ku mbeera y'obudde nga bwe badde mu nsi yattu namutiko w'enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era weziweredde essaawa 3 ez'okumakya ga leero nga Ntebe ewezezza enkuba etonye milimita za 50.8 wabula kino kyavudde ku Sserwandula mpewo ebbiri emu nga eyitibwa Mascalene etudde ku Seguyanja Buyindi saako neyo eyitibwa St Helena esangibwa ku Seguyanja Atlantic eri bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa olw'okweyongera amaanyi era kyaviiriddemu okusindika omukubo gw'enkuba okusasanira mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era lwaliyo ensonga lwaki enkuba etonye mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era bwe twongera okwekenneenya ku mbeera y'obudde okutwaliza awamu embeera y'obudde ebadde ya kizimezime mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi olunaku olw'enkya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale saako neyo Musoloti ng'okkiriza odda mu Tooro awamu neyo Masindi nga okkiriza odda mu Kasese so nga ate ebitundu by'eggwanga byebisigadde tusuubira omusana okukakanga gukubagwamu wabula tusuubira embeera y'obudde n'okukyukira ddala mu biseera by'olweggulo nga tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebimu bisangibwayo mu Karamojja so nga ate ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale awamu neyo Masindi Kaseera nawo tusuubirawo enkuba okutonya so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tusuubira embeera y'obudde okubeera ey'ekizimezime n'olw'ensonga eyo tusuubira temperature okutuuka ku diguli za 25 mu bitundu ebisangibwa mu Kabale so nga ate ekibuga kyaffe ekikulu Kampala awamu n'Entebbe tusuubira temperature okuba ku diguli za 26 so nga ate mu Kotido tusuubira temperature okuba ku diguli za 30 mu butongole bw'ekenneenya ku mbeera y'obudde nga bwe tusuubira okuba mu bitundu ebimu ebisangibwa ku Ssemazinga Africa tusuubira namutiko w'enkuba okutonya nga mulimu n'okukwata kwa kugulu mu bibuga ebiri ng'okkiriza odda bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa wabula ate eri mu Khartoum awo tusuubira omusana okwemera okutuuka ku diguli za 40 butongole bw'ekenneenya ku mbeera y'obudde nga bwe tusuubira okuba mu bibuga ebimu ebisangibwayo Bunaayira tusuubira enkuba okutonya nga mulimu n'okukwata kwa kugulu mu kibuga New York era nga ne temperature okuba ku diguli 17 ebisingako ku mbeera y'obudde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogula butimbe lwa UBC beera bulungi.